Oli Katonda okwagala Mukama ataggwaawo. Webale ddala olw'obulamu. Kiraffe nga tuli mu maaso go tugenda okuyiga ekigambo kyo. Ffe mu magezi gaffe tuyinza kitegeera. N'ekitaffe ggwe ataggwaawo era alina enteekateeka ennyingi. Ne kaakano tukwebaza kubanga wasindika Omwoyo Omutukuvu okutuyigiriza. Ne kaakano kajja atuyigirize ateeketeeka obulamu bwaffe olw'Obwakabaka bwo tunywezebwe mu ggwe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Musumba. Sebo. SABBATH n'enkomerero. Musumba. Kale katuwalabuke. SABBATH n'enkomerero. SABBATH n'enkomerero. SABBATH yayita twale ku kusinza omuki omutonzi. Musinzo yatonda eggulu n'ensi. Ku lubereberye ate kakati n'enkomerero kyekifundikira tugendere obutereevu ne ku bikkulirwa 14 mukaaga olw'omusanvu mukaaga n'olw'omusanvu. Agamba nenda malayika omulala ng'abuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Yayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mmwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinzo eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Mumusinzo oyo eyakola ki? Eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Bamusinze mu kiseera ekyaddi eky'enkomerero mu kiseera kyetwagako eky'omusango gwe ekituuse. Ebigambo bino ebyatumusinze eyakola eggulu n'ensi Katonda bimunyonyola bitya? Ye mutonzi eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebikola ki? Ye kamala byonna. Kuno bwe busoose okukiwulirako kino tuddeyoko mu kuva ku ntandikwa ku lubereberye kuva 2 olw'omunana jjukira olunaku lwa SABBATH okulutukuzanga ennaku 6 kolanga emirimu gyo gyonna naye olunaku olw'omusanvu ye SABBATH eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyo na gyonna so si naawe wekka newankwadde omwana wo omulenzi newankwadde muwala wo newankwadde omuddu wo newankwadde omuzaana wo newankwadde ebisolo byo newankwadde munaggwanga ali omumwo kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakola eggulu n'ensi ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. Naawe mulira ku lunaku olw'omusanvu Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa SABBATH n'alutukuza. kino kiri ku ntandikwa kiri ku nkomerero bifaananya ki? What do they have in common? Byonna bikaatiriza obutonzi. Ng'ani mutonzi? Katonda. Ekyo kimu. Ekirala bikaatiriza okusinza N'okumugulumiza. bikaatiriza okusinza n'okumugulumiza. Mpozi n'ekirala wano mu kuva abagambye mujjukire ekiraga nti baali beerabidde. Mujjukire olunaku lwa SABBATH. Neeno mu kubikulira yabulako katono bagamba nti mujjukire okusinza oyo eyakola eggulu n'ensi. Mu SABBATH yayita twayogera ku kimu ku bizibu by'omwana w'omuntu nti ebintu ebikwata ku butonzi tubitwala fo granted. Mu Luganda kyeki? Tubitwala nga bya bulijjo. Tokeera nkya n'obeera wano olowooza ku butonzi, ku njuba, ku nkuba, ku ki. Naye nga mu kubyerabira
neyabikola muntu mutwalidde. N'olwekyo Katonda alinganga agamba Yokaana, kubulako kimu kyokka Yokaana kyalateekako nti mujjukire okusinzanga Katonda eyakola eggulu n'ensi. Kaakati ekibuuzo bwe kibanga okujjukira Sabbiiti mu kiseera ekyokusinza omutonzi waffe, kintu kikulu nnyo ekyenkanidde awo. Sabbiiti bwebanga ekimu ku bukulu bwayo kutujjukiza Katonda eyatonda ensi n'ennyanja n'ebirimu byonna. Lwaki Sabbiiti egayalirirwa yeebyo naddala mu kiseera kino ekyenkomerero? Lwaki? Why do so many people disregard the Sabbath? Abamu mu bugenderevu, abamu mumpe ku nsonga. Musomba, tulina olutalo olunene wakati wa Katonda ne Sitaani, era nga omulabe naye ayagala kusinzibwa. Kati akola omulimu munene nnyo okutujja ku nsinza ey'amazima ey'oku Sabbiiti, ate ng'akozesa obwangu bungi kubanga akimanyi nti obudde asigaza butini ddala. N'olwekyo ekimu ku byo era nga bwe twayiga ku Sabbiiti eyise nti omulamwa gw'olutalo olunene kusinza. In fact olutalo lwonna lwetooloolera kusinza. Ese mukadde era abogenda okukitunuulira nti abagayalirira Sabbiiti nabeera balina byebasinza, kubanga okusinza kuli munda muffe. Kya butonde ekiri munda muffe, era obanga tosinziza Sabbiiti kitegeeza waliwo by'osinza ebiki ebirala. ebale nnyo. Waliwo n'abalowooza nti Sabbiiti y'Abayudaaya, era nga balowooza biri na mu ndagaano nkadde tebikola nnyo makulu, nga bwogezaako omubuulira ku Sabbiiti balabanga bya ndagaano nkadde by'Abayudaaya ne bagaana ogikwata oba ogikuuma. Mu byafaayo emu ku nsonga eweebwa lwaki Sande yasensera mpola kyava ku njiri kuva mu Bayudaaya netandika okusaasaana mu bamawanga netwaliramu ab'endowooza y'Ekiyonaani n'Ekiruumi abaasangibwa enjiri be yasanga nga balina Katonda waabwe gwe basinza, nga balina n'olunaku gwe bamukola ki? Bamusinziza. Yesu ne bamuwagala, Katonda w'eggulu ne bamuwagala, obulokozi ne babwagala. Sabbiiti ey'abaki? Y'Abayudaaya. Baani? Baatutamaabo. Babatamadda, babatawanyatawaanya. Ate ne Sabbiiti y'Abayudaaya beemanyi n'okwemanya abo bakiyita antisemitism. Naguno guliko Abayudaaya bayigganyizibwa. Ekyo ne kikyayisa abantu Sabbiiti. Sande bwe yatandikawo nefuna popularity mangu. Nabaga nti era kale. Olina nekyoyongeddeko n'ogamba nti n'enjigiriza enkyamu egamba nti amateeka gaavaawo ga mu ndagaano nkadde. Ffe kakati tuli mu kiki? Mu kisa mu ndagaano mpya. Eri ensonga endala lwaki Sabbiiti egayalirirwa? Nsumba abamu tebamanyi. They just don't know. Obukakafu ki obukulaga nti oluusi n'abamu tebamanyi? Yesu nena gye tubaddeko nenda bamalayika ng'abuuka mu bbanga. Katonda asindika waaki? kubanga amanyi waliwo abatamanyi. Kumanyisa omusango gutuuse mumusinza abadde batamusinza kubanga yatonda eggulu n'ensi. N'akalala sebakasembayo nti tulinamu n'abalala abatabisaako mwoyo ne batakozesa magezi gaabwe
ne batakozesa kulowooza kwabwe, ne batakozesa kusalawo kwabwe okutuufu. Kakati waliwo akabuuzo akalala akagamba nti kisoboka okusinza sabbiiti entuufu nesigisinza mu mwoyo ne mazima. Bane tusinza oyo yagituwa. Nsonga kisoboka. Nyinza okusinza ku sabbiiti n'engikuuma. Naye nga sisinzizza oyo yatonda eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebirimu. Kisoboka? Kisoboka. Mpe ekyokulabirako mukadde, mpayo ekyokulabirako. Ne Kuteesa ojja kumpayo ekyokulabirako kimu. Katugende mu ndagaano enkadde. So abasajja Abayudaaya bangi lunaku lumu Yesu Kristo bwe yali nga aweereza n'awonya omukazi eyalina omukono ogukaze ku lunaku olwa Sabbiiti, bangi ne bamugoba. Kitegeeza Sabbiiti tebaategeera bukulu bwayo, baali basinza era nga bamativu naye obukulu bwa Sabbiiti nga tebamumanyi. Katonda kyagamba nti njagala kisa so si sadaaka. Ekirala ekyokulabirako ekirala musomba nga kya mu Bayibuli. Nga kya mu Bayibuli. Ekyokulabirako ekirala nti Yesu lumu aba ayita n'abayigirizwa be. Enjala ebaluma bulungi. Matayo 12. Ne begenda mu nnimiro ne beekuulirayo eŋŋano ne balyako. Ku Sabbiiti. Ku Sabbiiti. Tebaakuula, baakutulako obukutuzi ne bakunya ne balya. Kyekyavaamu Abafalisaayo ne bagaa nti lunaku olwa Sabbiiti. Bano baali bakoze eki mu nkuuma y'Ekifalisaayo? Baali bamenye Sabbiiti. Nga bakoze ki? Nga bagimenye batya? Bakungudde. Ne balya. Ne bawewa. Abantu bali bakalubya ebintu ne babisibako emigugu emizibu ne balya. Naye njagala nnyo tusomeyoko Musula 12 Olunyiriri olw'omusanvu. Kubanga Yesu kye yabaddamu kikulu nnyo. Soma Yesu 12 olw'omusanvu Matayo. Agamba obavaako waggulu. Lwokutaano. Nanti ki temusomangako mu mateeka? Vaako wagguluko. Awo mbere ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋano ku Sabbiiti. Abayigirizwa be ne balumwa enjala. Ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋano ne balya. Naye Abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti laba abayigirizwa bo bakola ekyomuzizo okukolera ku Sabbiiti. Naye n'abagamba nti temusomangako. Dawudi bwe yakola, bwe yalumwa enjala ne be yali nabo, bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya newankubadde be yali nabo wabula bakabona bokka. Ako mukawulidde. Nanti temusomanga. Emigaati egyo gyali tegikkirizibwa. Bakabona bokka. Ani yagigaana okugirya? Polisi. Teeka lya kkanisa. Nanti temusomanga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku Sabbiiti bwe baasubye Sabbiiti so nga tebazza musango. Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Amina. Nesinga mumanyi amakulu ga kino nti njagala kisa so si sadaaka temwandinenyezza abatazizza musango. Sabbiiti
eya Yesu egitekerawo kisa kukola bulungi, so si sacrifice. Oli omukyalo oli gwe waleese Dennis olinayo omulala katumuleka ne bana abafalisaayo bennyini abata Yesu mujjeyo mangu nga Sabbiiti tenakola ki gamba nti bagenda ewa Piraato baagala okwogera naye naye bwe baatuuka eri ne bagaana okuyingira munda kubanga bajja kweyonoonesa ku Sabbiiti ne bayima bweru boogere naye bakumye Sabbiiti naye batemudde omulokozi ninga ekibali mu mutima. Sebo n'omusajja omulala ye musajja ono abayita ku musajja yatemulwa omusamaliya omulungi gwe yayamba baali bakabona bagenda ku Sabbiiti naga tetweyonoonesa n'oyo gwe batemudde ne balekaawo bo ne batambula bagende basinze. Sebo ekibuuzo kyange kiikino omusajja ono Yesu gwe yawonyeza omukazi yamala emyaka 18 agongobadde n'ebbango omukazi n'amuwonya omusumba n'avunaana Yesu mulina ennaku 6 lwaki temujja kwezo ne babawonya lwaki era mujja ku Sabbiiti? What is his actual problem? Ekizibu kye kyennyini kizibu ki? Dennis kutesa yasoose Nze ndabawo ekizibu ky'abasajja bano bali tebategeeranga Kristo. Webale nnyo Mukama wa Sabbiiti. yes Tebategeeranga nti ayagala kisa so si saddaaka. Mbuuza tuyimirire tukyaffe abali mu kiseera ky'enkomerero be bajjukizza okukuuma Sabbiiti ffe tuli bulungiko. Leka naawe naffe tugikuumanga abafalisaayo. Musumba tetuli era bulungi nnyo okugeza mumenyereyo ebintu nga 2-3 bwe mulaba. Nze ndabanga ffe abali afazaaliko naye bwe mulaba nga twandi bulongoosezza oba bututeeka mu ttuluba eryagala okufaananako n'eryabali. Mukadde obwa Ssekinnoomu obwa bwolaba ku kanisa enna olina kyolaba mu kkanisa yo n'ogamba nti naye nenkuuma ya Sabbiiti naye wano mu butuufu wano tukuuma Sabbiiti ey'ekisa. Olina kyolaba n'ogamba nti ni wano tuli mu mwoyo gwa Sabbiiti okujjukira ni Katonda yatonda byonna eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu. Bwemba tubirina tubireke. Sebo Sabbiiti sanyu kiwummulo era tusuubira nti omuntu okugenda ku Sabbiiti yandigenze musanyufu era n'avaayo nga musanyufu. Naye waliwo ebintu olunsi eyazze nga musanyufu nga zze olw'okusinza Katonda wo ebimujjawo ng'ate anakuwadde buki bunakuwazi. Bwendeetako byendeese biyinza okulabika ng'ali gundi naye tebinakubye mu kkanisa binangobye mu kkanisa naye ekigambo kya Katonda kiyagala amazima. Singa oddayo n'osanga ekkanisa naye tusonda kino tusonda kiri tusonda kino omuntu obwongo bwonna ne bujjuzibwa ebintu n'ava ku ssanyu eryamuleese okusinza Katonda we n'atandika okulowooza ebirala okusonda zaatalina kubanga bwe tuba nga tuziri waliwo abazirina nga basobola okusonda obulungi waliwo atalina n'atandika okutunula bw'ati nga bwe bagira kino n'atunula n'atunula n'awulira nga by'okusinza tebikyakola makulu mu buki. Sebo ako kamu lekerera batugambye okulekayo eddakiika. Omuntu asinza
mwoyo gwa sabbiiti ku mulembe gwaffe guno akola ki, ateekwa kukola ki? Omuntu asinziza ddala n'owulira nti osinziza, what do you really do? Dennis Sumba nze nsooka kwebuuza nti Yesu ye sabbiiti yagikuuma atya? Yesu engeri gye yakuumamu sabbiiti nga mukadde bw'agambye yafokasinga ku needs z'abalala, obwetaago bw'abalala, physically nti n'abawonya n'abaliisa, okugeza nga omukyalo oli gwe tulabye gwe yawonya ebbango nti bwe yali muwonyeza bano baali kuŋŋaanyiza bukuŋŋaanya balala ne bagamba omuwonya atuusa azze. Sabbiiti neebeera nga nga ssanyu, n'ekyalo kyonna kyonna n'ab'ebweru n'ab'emiriraano n'ebyalo ebirinaanye ne biwulira ne bigamba ho azze eri bawonya. mwana w'omuntu ayingiddewo. Nze kyeŋŋamba Yesu Kristo olumu yamenya polisi, nga polisi ze yamenya bw'atazimenya ebigendererwa bya sabbiiti tebijja kutuukira, kubanga sabbiiti twalabye nti kisa, kiwumulo, ssanyu. Naye nga polisi eziriwo sometimes si za ssanyu, omuntu anyiikaala bunyiikaazi. Kyabaga nti basinziza bwereere. Mumanyi ako tukavuddeko tugenze kalala. Era polisi bwe yazimenya kye zaamuleetera tekyali kyangu, nazo zaamumenya nazo zaamumenya ne bamukomerera. Kakati Dennis tutwale ku Tuesday. Tulina bannaffe abagamba nti kituufu Katonda yatonda nga bo bakkiriza, naye nga bagamba teyatondera mu nnaku 6. Obutonzi buno bwatwala ebbanga n'ebbanga n'ebbanga n'ebbanga. Ninja kusaba mukadde tusome ennyiriri zino ze tugenda osoma, tulabe engeri gye tugenda okuddamu omuntu agamba nti kituufu yatonda naye teyayogera bwogezi. Nga we twayiga ku sabbiiti yayita nti bara create, teyayogera bwogezi, kyamutwalira ebbanga n'ebbanga 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 okutonda. Kati omuntu oyo tugenda kulaba engeri gye tumuddamu akugamba bw'atyo, kubanga twalabye nti abayigizaayo batyo abamu tusinza nabo ba Adventist. Nja kusaba mukadde tugende mu lubereberye, tusoke mu lubereberye Sulemu olusooka paka ku Lwokutaano. Aganti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba bwa. Omwoyo wa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Kale nayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Kale nalaba nga obutangaavu bulungi. Kale nayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olumu. Genda ku Lwomunaana. Olwomunaana luga Katonda na ebbanga n'aliyita eggulu. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olwokubiri. 13. Ne buba enkya, ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olwokusatu. 19. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olwokuna. 23. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olwokutaano. 31. Ne buba Katonda n'alaba nga buli kyakoze era alaba kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olw'omukaaga. Kiki kye mulabawo awo ekijjawo obulimba Sitaani bwe yaleeta nti Katonda teyatondera mu nnaku 6? Oba kibuzo kitegerekese yennyabo? Ennyiriri zikkaatiriza obutonzi obw'ennaku 6 ne bawa ne time frame okuva ku lunaku olumu n'olulala we lutandikira n'oluddako, era obutonzi ne buggwa mu nnaku 6. Musomba ajja kukugamba nti ebyo byandagaano nkadde. Tumuddamu tutya? Kampeere kabaka gulawuli Katonda. Abalina enzikiriza eno si bakaafiiri. Benalabako bakristaayo aba Advent, baprofesa, badokita abasoma
nga tugenze mu semina zino eza science beta theistic evolutionists. Theistic kitegeeza nti abantu abakkiririza mu Katonda naye nga ate mu kiseera kyekimu bakkiriza nti ebintu okubeerawo byajja bikola ki Katonda ono bwe babuuza Katonda wamumanyako otya mu Bayibuli mwali Katonda wa muki wa mu Bayibuli bamala okugamba ni Katonda wa mu Bayibuli ate y'omu yakugamba nti essuula esooka ya lubereberye egamba nti ku lubereberye Katonda yatonda ne buba kawungeezi ne buba enkya nti ate ebyo byo si bituufu etandika butandisi life negenda nga yo ekibuuzo ekisinga okututawanya n'abantu abo kyekyo Bayibuli ogikkiriza yonna oba okkirizaako bitundu bw'oba osunsula mu byonna okkiriza osinziira ku ki n'olwekyo ssebo aba bagamba nti wandagaano nkadde Katonda gwe tumanyi ne mu ndagaano enkadde yaliyo naye beewa obuyinza obusunsula mu Bayibuli ne balondamu bye banakkiriza ne batakkiriza nga bakozesa amagezi gaabwe. Bwe tugenza okutunuulira wano Katonda ng'atonda tukizudde nti olunaku lusigala lwa ssaawa 24 munnya okuva ku lwatandika okutuusa ku lukola ki ku lusembayo. Era singa Katonda teyatondera mu nnaku 6 kitegeereka sabbiiti teyandibaddewo. Yes. Kubanga sabbiiti tolina woogiragira ng'ebintu byajja byekola byokka. Naye eragirwa wano okusinziira ku nnaku nga bwe zijja Katonda ze yatonderamu. Naye yatondebwa butondebwa. Tuyanziza akatundu kano konna tukafunzira mukadde weebale katugende ku katundu akalala. Mukadde agenda kuddamu atusomereko kyawandiikibwa kyaffe Kwekulira 14:7 ogenda soma olw'omusanvu n'olw'omwenda. Ennyabo olw'omusanvu lugambye ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusanvu gwe kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Ne malayika omulala ow'okusatu n'abagoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. Awo mbulize ekibuuzo. Lwaki okukuuma sabbiiti kintu kikulu nnyo nnyo mu nnaku zino ez'oluvannyuma? Tubadde bwe tuzze tuyiga tugambye nti olutalo olunene luli wakati wa Katonda ne Sitaani naye ng'ekikulu kiri ku kusinza. Olubereberye Katonda yamala okutonda n'awa omuntu sabbiiti nga sabbiiti kabonero akalaga nti buli kimu kiwedde mbibawadde mubeere musanyuke. Sitaani najja n'aleeta ekibiina ekiyingirawo sabbiiti n'obutonzi ne bukyusibwa era ekibiina ekibeerawo. Bwe nkuma sabbiiti mu kaseera kano kikola kiraga nsuubi nti yadde byayonoonebwa naye ajja kubizza bujja. Okubizza obujja kuno ensi ng'atonze eggulu epya n'ensi epya era bwe nkuma sabbiiti wano mba n'essuubi kabonero kasuubi akalaga nti byonna ajja kubizza bujja. Mukadde era tusomereko mu Ezekieri 2:12. Nembawa sabbiiti zange okubeera akabonero wakati wange nammwe mulyoke mumanye nga nze Mukama abatukuza.
ekitegeeza ku nkomerero tugenda kuba n'obubonero obwawula abaana ba Katonda mu batali nga sabbiiti kabonero kakulu nnyo. Ekembadde sinyabo njagala okunyonya. Esebo. Agamba nti sabbiiti eyimirirawo okubeera akabonero ak'olubeerera. Kubanga lwaki kalubeerera? Okuva ku kutondebwa kw'ensi okutuuka ku nkomerero yaayo, sabbiiti ezze ng'erambululwa mu ngeri esingako okuba ennungi. Kubanga Katonda ekyamutonze omuntu kumusinza. Otyo webale nnyo mukadde. Ezze erambululwa mu ngeri esinga okubeerako obulungi. Mr. Kutesa, you have a submission? Ku sabbiiti wano tweyongedde okulaba nti mu mateeka 10 etteeka ery'okukuuma sabbiiti lye lyongera okugirayo ddala omuntu okutegeera Katonda ti omuntu kasita observinga sabbiiti mu butuufu bwayo aba asensedde ng'era yeyongedde okutegeera n'amateeka amalala gonna kyetwetaaga ennyo mu kiseera ekyenkomerero kati era y'ensonga lwaki nti evuddeyo okulwanyisibwa ennyo kubanga omuntu ategedde sabbiiti aba ali ku Katonda ddala yennyabo nga wadde kiri bwe kityo lwaki sitaani anoonya olukujjukujju lwonna okulaba ng'atujja kukutegeera sabbiiti. Mukadde tusomereko Danieli oba Sataani akoze atya okutujja ku sabbiiti ey'amazima. Danieli 7:25. Danieli 7:25 agamba era alyogera ebigambo ebyo eriyo yali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu yali waggulu ennyo era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Nsumba Wangi. kano kwa combining n'akatundu we tuva nti sinnaku 6 Bible tujikiriza with amendments akoze atyo omulaba okulaba ng'atujja kusaba sala buli magezi gonna agasoboka. Lwaki omulamwa gw'olutalo olunene wakati wa Katonda ne Sitaani kusinza. He will distract, he will confuse somehow. Wakiri naye afuneyo kaafunayo. Mundagaano engadde mu Danieli essuula ey'okusatu. Mulowooza Kuteesa ekifaananyi kino olutalo lwali wakati wani naani? Kabaka Nebukadineza taddewo ekifaananyi ekya zaabu kyonna okuva ku mutwe paka ku bigere n'ateekawo n'ennaku. Teri muti buli muti yenna n'afukamira akisinze. Olowooza olutalo lusinsiere lwali wakati wani naani? wa Katonda ne Sitaani. Emabega eno Katonda ne Sitaani. buli omu alina ba agents. Naye akanyumira mukamanyi Jesus wins. Amiina. Kitegeera ayi kabaka Nti ne bw'atatumye tetujja sinza kifaananyi. baba bali awo omwana w'omuntu ali mu kyoto wakati. Those are the choices we need. Mu ssuula ey'omukaaga okusinza kukomawo context. Kabaka Daliyo bamubuzaabuziza baladdewo ennaku 10 asatu teri kusinza kintu kirala kyonna okuggyako kabaka gweweka ne kabaka gwe bigamba tabitegeera. Mulowooza okusinza olutalo lwali ddala ddala wakati wani naani? w'abanene bombi. Amawulire amalungi Jesus wins. Amen. Nakka mu mpologoma wansi. Aziziba emimwa. Naye Sitaani bw'amanya nti asigazza akaseera katono mu biseera by'enkomerero ng'olutalo lwonna abadde alulwanira kusinzibwa. Lwaki tetukisuubira nti sabbiiti ejja kudda as a center of contention eteekwa kula. Tenavudde nga nnyongerezaako akatono olunyiriri luno lwankoze bulungi. Oli mu Basessalonike essula 2 okuva ku Lwokusatu tuuka ku Lwokuna. Yagambye nti omuntu yonna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna. Kubanga olunaku olwo terulijja
wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo. Era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana ow'okuzikirira aziiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga nga ye nti ye Katonda. Weewaawo kijja kudda nkomerero n'akasembayo nti senga nina mukwano gwange omupya oba atamanyi ku bya sabbiiti nga njagala kumuyigiriza ku sabbiiti na kugimutegeezaako Dennis nyinza kumuyambako ntya mukwano gwange ono okutegeera sabbiiti n'emikisa gyayo oba n'ebirungi ebigirimu. Nze sitandika na kumusomesa, ntandika na experience. Mba njagala alabe byenkola sabbiiti bikwasaganya ntya ku sabbiiti, kubanga challenge eriwo bwe ntandika omusomesa nja musomesa ekintu ate neme kukikola, alabe nga kyensomesa kirala ne kyenkola kirala. So nze amagezi genkola I start ntandikanga experience alabe sebadduka sabbiiti yagikumata nga sinagimugamba nagimugamba, so njagenda okubyogerako nga abadde ajja alaba experience yange ne Katonda wange. Nze bwentyo. Obuwulize kikulu nnyo mu kukuuma sabbiiti. Tuli ku butonzi sabbiiti n'ekiseera ekyaki ekyenkomerero. Abantu bagaanye okubeera abawulize, naye ng'obuwulize nsonga nkulu. Omuwandiisi wa lesoni yagambye nti kale okugaana sabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu kwe kugaana obuyinza bwa Mukama obw'oku ntikko, kubanga okuva ku kutonda gw'oli mutonde butonzi. Eyakutonda akulinako obwannannyini, akumanyi bw'ofaanana. Bw'ogaana okukola ekyo kya kugambye kitegeeza nti ojeemye, kitegeeza toli muwulize. Ng'abantu ba Katonda tuteekwa okubeera abawulize mu kukuuma sabbiiti. Mukadde funza tugende ku kitundu ky'amaanyi kuteesa. Sabbiiti n'ekiwummulo eky'olubeerera. Bw'ayogera ku sabbiiti n'ekiwummulo eky'olubeerera kikyotegeera. Yatwadde ebyawandiikibwa ebyabadde biwerako. Yasoose sabbiiti n'ekiwummulo eky'olubeerera. Yasoose n'atulaga Isaaya essula y'e65 ennyero 17. Wagambye kaga 5:17 tikubanga laba ntonde eggulu erijja n'ensi empya, si ebintu ebyasooka tebirijjukirwa, so tebiriyingira mu mwoyo. Ne musanyuke mujagulize ennaku zonna, mujaguze ennaku zonna olw'ekyo kye ntonda, kubanga laba ntonda Yerusaalemi okuba okusanyuka n'abantu baamu okuba essanyu. Musumba sebo Katonda agenda kuddamu ate atonde buto. sebo Nnyonnyola Musumba. Mukama Katonda ku lw'ebiri yatonda eggulu n'ensi n'abimaliriza, n'asembyayo Adamu ne mukazi we. Bagenda okujja olunaku olwasooka olujjuvu mu bulamu bwa Kaawa ne Bba lwali lwa sabbiiti ne wakati waabwe ne Katonda waabwe. Amiina, mukakubira amiina ako. Byonna bye yatonda ebirungi bye yagamba nti tovumeode birungi nnyo n'abibakwasa mu ngalo zaabwe bwereere nga tebalina kye basasudde ate tebalina na kye bongerako okuggyako okulabirira. Sabbiiti n'ebeera akabonerako okubajjukizanga nti byonna bye mwetaaga byonna yenze byaggwa. The Sabbath is a memorial of a finished creation. Sitaani najja n'abiyingiramu byonna ne bisatulukuka. Yesu najja n'addamu buto okuzimba. Pulaani agimala ku Friday nga nakola okuteekateeka nga sabbiiti n'ebeerako ddi enkya. Friday 9 n'alangirira nti kikoze eki Kiwedde. Kannyumiraako.
amina kyekyali kiwedde buli kintu kyonna omuntu kyeyetaaga okulokolebwa okusonyibwa okuweebwa obulamu obutagwawo kyali kyonna kikoze eki ku sabbiiti nawummula ekiragiro bwe kiri naye ng'okuva olwo obulokozi bwa kisa twalokoka lwa kisa so si lwaki sabbiiti nebanga efunye amakulu amapya oba amagazi nti omuntu yenna ajja n'azaalibwa omulundi gwokubiri buli kyeyeetaaga kyonna asanga kikoze eki bayiba obutuukirivu lwa kisa lwakukkiriza naye sitiiru nga sabbiiti ekyetaagisa ku nkomerero aga nti berabeera ngende oba tusomere oba kubikulirwa 21 kubikulirwa 21 yagambye nti nendaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu eri olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemu ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bbala nempulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo nabo banaabeeranga bantu be naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo Katonda waabwe amiina kaakati azzeemu okutonda bw'atonze ebijja abimaliriza complete nga bwe yabikola ku lubereberye nga bwe yabikola ku musaalaba kakati ffe bwanakuubwa abasangiddwa mu kitabo ky'obulamu tetugenda kutuula wali atonde nga tuli awo tukolawo tusanga bikoze eki nga bwe yakola Adamu era yatusuubiza nti laba ngenda okubateekerateekera ebifo. Question is sabbiiti era bwe bekyetaagisa awo keka kuzunange kembadde ndeeta kakati awo ogendera mu Isaya 6:6 6:6 olwabiri 2 6:22 Isaya 2:3 agamba nti kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe bisigala mu maaso gange bwayogera Mukama bwe bityo bwe birisigala bwe lisigala ezzadde lyammwe n'erinnya lyammwe awo lulituuka okuva ku mwezi okutuuka ku mwezi n'okuva ku sabbiiti okutuuka ku sabbiiti bonna abalina omubiri banajjanga okusinza mu maaso gange bw'ayogera Mukama mu nsi empya n'eggulu ki sabbiiti olwo egenda kuba na makulu ki tuyize nti sabbiiti egenda kuba n'amakulu nga kabonero akalaga ebiwedde okukolwa kusinza kubeera na ebiraga nti emirembe n'emirembe tugenda kusinza Katonda nga tumwebaza kubanga yatonda eggulu erijja n'ensi empya n'ebitaliiwo nga bijjeyo byonna biziddwa bujja tetwerabira nti twatondebwa buki butondebwa amiina olw'okubanga twatondebwa butondebwa kitegeerekeka sabbiiti esigala ekola amaki emirembe n'emiki n'olwekyo meaning ya sabbiiti is the same from beginning to the end esigala yemu katumaliriza akatundu kano kagamba nti okujjako ng'oli aleze ku buwoomi bwa sabbiiti wano tajja kusobola kuyimirira kunyumirwa buwoomi bwayo obw'olubeerera obw'emirembe n'emiki etegeeza obuwoomi bwa sabbiiti tuteekwa bulekerako wano kyova olaba sabbiiti tuteekwa kubeera awo nga tunyiza bantu eriwo lwa buki lwa bulungi Mukama tuyanziza nnyo naye katukkirize tuddemu ebibuuzo waliwo ekibuuzo ekize ate ne submissions ezo
anjagala kuddayo eri ttiimu atwongere okuddamu awo tunga wetuwumbawumba lessoni y'olunaku olwaleero. Ndoza tutandike n'ow'ekibuuzo. Nsomba waliwo eyabuuzizza nti alina olunaku olulala lwalaba mu Waebrania 7. Could it be that day of true worship? Nedda. Ati munyonyola Olunyiriri kye lutegeeza. Okukitegeera obulungi ajja kuddayo mu ssula eyokusatu. Ajja kizuula nti Katonda yanunula abaana ba Isirayiri ng'abatwala abajja mu bunyage abatwala mu kiwummulo. Mu kiwummulo gyagenda okubakolera ku byonna bye beetaaga. Ekiwummulo ekifaananako ng'ekiwummulo kya Sabbiiti. Bw'agenda okubatuusa ku nsi ensuubize basomoke ne bajeema ne bagaana okuyingira. N'abagamba nti tebayingira mu kiwummulo kyange olw'obutagonda. Naga nti omukisa omulala bwe gujjanga olunaku bwe lujjanga olw'omukisa omulala temukolangayo omwakola emmaana. Tayogera ku lunaku nti Katonda n'akyusa n'ajja ku Sabbiiti. Naye ekiwummulo kye yali agenda okubatwalamu nga kifaananako n'ekya Sabbiiti kubanga bwe batuuka eri byonna byonna yali agenda bibakolera. Yalwana entalo zaabwe, yabawa emmaanu, yabawa amazzi. N'olwekyo ssebo awo tali ku ssande obassa. Era ssebo olw'omwenda okupaatiriza ensonga eyo Musumba gy'obadde oyogerako nti kale wasigaddewo ekiwummulo kya Sabbiiti eri abantu ba Katonda. Kubanga ayingidde mu kiwummulo kye era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Amiina. Mukadde ekibuuzo ekyokubiri kijjawo abuuzizza nti mu Kuli 21 tugambye nti tusomye nti atonda eggulu eriggya n'ensi empya. Abatakuuma Sabbiiti nabo bali bakuggulu eriggya n'ensi empya. Ekibuuzo eggulu erijja okutonda manya Sabbiiti kabonero ka butonzi. Katonda bw'atonda eggulu erijja n'ensi empya akaatiriza bukulu bwe bwa butonzi. Kubanga tuzudde ti Katonda yatonda mu nnaku 6 olw'omusanvu n'akola ki n'awummula. Ne bwe tunaatuuka mu ggulu Katonda waffe tugenda mumutunuulira nga Katonda omutonzi eyatutonda atuteereddewo ekiwummulo eky'emirembe n'emirembe. Bano abatakuuma Sabbiiti bagenda kuyingirayo. Kyabuuzizza. Kyabadde abuuliza ddala ekyo. Abatakuuma Sabbiiti tebagenda kuyingira mu kiwummulo ekyo kubanga tebagonze. Oli ekibuuzo ekyo kiyingira ne mu kyoli kyava okubuuza. Kyetaagamu obugonvu, kyetaagamu obuwulize. Era njagala nkimalireyo ddala nnyabo. Katonda nga bw'ataawaliriza Adamu ne Kaawa obutalya ku muti newankubadde yalina obuyinza obagamba nti temukola ki temugukwatako, bw'ate bw'atawaliriza muntu kuyingira mu kiwummulo kye ddembe eryo. Naye ku luuyi olulala Yesu yagamba bali nina endiga zange nnyingi waliyo neziri eyo okuyita mu byafaayo byonna. Katonda alina abakristaayo be ne babatiriza be abatakuuma ku Sabbiiti ya Saturday. Omusajja ow'okumusalaba tetumanyi naye nga ebyo tubirekera yefe yawulira tetubiyingirira yamanyi bwali esunsulira. Naye kyetumanyi kiri kimu mu kaseera kano ak'enkomerero Daniel kayogerako nti waliwo ekiseera ekyokulaba ennaku ekitabangawo olutalo wakati w'okusinza Katonda w'amazima yatonda eggulu n'ensi lugenda kubeera lwa nsi yonna ate nga luli kiriya luliko n'obubonero. Atalina akabonero kano tajja gula tajja kutunda kiriyale. Mu kiseera ekyo amazima gagenda kuvaayo. Teri agenda kugamba nti simanyi. Choice zigenda kukolebwa. Abantu beesalirewo. Tetumanyi bwe biriba. Abalibeerawo muli tunyumiza nga bigize. Naffe bagenda tulinda kubasooka kulaba Mukama waffe. N'ekibuuzo ekisembayo kigenda wa Ssebadduka. Oli agambye nti Katonda wa kisa nnyo
ayinza okutujjukiza kugenda okumusinza ku SABBIITI? ye nnyabo Katonda wa kisa kubanga ne SABBIITI eno sife twamugamba okukola ki okugiteekawo bwe yamala okutonda n'atonda buli kimu ye mu Katonda okuba w'amaanyi n'alaba nti omuntu ono yeetaaga SABBIITI nga bwe twalabye nti Adamu ono kyali badde kyangu nnyo okumutonda okuzibula amaaso n'alaba entulege n'alaba empologoma obudde bwonna n'abufokasinga ku ebyo naye Katonda n'agamba omuntu ono gwe ntonze njagala kubeera n'enkolagana naye naye n'agifuna ntya nga fokasi ayinza ogiteeka ku biri n'amugamba ennaku ziri 6 genda owuge genda olambule empologoma naye olunaku olw'omusanvu no jangu tubeereko ffenna tunyumye tuzimbe enkolagana. Era abaana ba Isirayiri bwe bagenda e Misiri baali beerabidde kwe kubajjukiza nti jjukira nti kitegeeza abajjukiza SABBIITI eno nti enkolagana yaffe ejja kufa bwe mutajjukira SABBIITI eno. Okay, banange tukkirize ebisigadde ebibuuzo tujja kusisinkana ku kanisa. Tetugenda kusukkawo wano kansabe Musomba atuwonge ku lw'ekyokuyiga. Omutukuvu Mukama Katonda tukwebaza kubanga n'okukuuma SABBIITI otujjukiza bwe twebakiriza ku SABBIITI omwoyo omutukuvu ajja n'atuzuukusa nti genda osabe ne tugaana buganyi naye nga olwakisa nnyo newankubadde oli munene oli wa kitiibwa okka wansi n'ojjukiza n'abagagala bagende basabe. Olwaleero Mukama Katonda affe buli mwana we yenna akuwa ekitiibwa ng'omutonzi we agende ku SABBIITI asabe atondereze erinnya lyo mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.